abantu abasombi 15 bali ku ttaka ne Isange Namabere enjeru ng'enkanda emivuyo ku ttaka gyatandika mu Novemba mwaka oguwedde Ovalomindi Akashi okutegeeza abatuuze nga buli yeri nga bamazeeko emyaka eswa mu 3 onalika abatuuze b'esasula ne bava ku ttaka eryatabala amayumba gaabwe ne gamenyebwa nga tebannasasula kulimalayo. Kino kividdeko minisita omumizi b'ettaka Paasi Namuganza okugenda ku ttaka lino era nga bumwadiriza mu mizira. Abatuuze nga bakulembeddwa amakulu nga ssente waabwe Stephen Ssenvuma batotodde embeera gye balimu n'engeri omuyindi gy'abaliisamu akanya nga b'emitwalo 2 bave ku ttaka. Nga tebatulaze wawetudda ate nga batugoba tebatuwadde na ssente zisobola kutuyamba kututuusa gye tugenda. Minisita, nga boolaba amayumba gaffe gano gonna n'abatuuze boolaba bano, buli nyumba omutuuze bamuwa emitwalo 2. Ssenvuma abulidde minisita ng'omuyindi Akashi bwatuma abakozi bakulembeddwa Musikamatta okusendasenda abatuuze okukkiriza emitwalo 2 era nga buli gwe bawa ssente ze bamulagira okumenyawo ennyumba ye. Yasindika abasirikale mu mabala ag'enjawulo kuba mwalimu mu biseera ebyo abambala kombati ey'amagye ya Green ey'ebibomboola, ne mubaamu abambala eza security eza Green, ne mubaamu abambala bbulaaka omwereere bakubanze sibamanyi biti sibesobola kubamenyamenya. Kino kitabudde minisita Namuganza n'akunya abayindi era omwogezi waabwe Ssekamatte mu kunnyonnyola minisita ategeeza nga bwe yatuukirira abatuuze ku kyokwasengula wabula ebyokubasasula n'abasaba okukwatagana n'omuyindi nti bannabyabufuzi bye bawaabya. Ennyumba eziri wano za njawulo Madam Minisita, mulimu ez'amabaati, mulimu ez'essubi, mulimu n'ez'ettaka naye nga za mabaati, naye buli emu ogirabudde yeekola ki ejjaamu. Ne tubaako ne ssente ntwakkaanyaako, naye nze ne mbagamba sijja basabya ssente waani wa investor. Omulimu gwange kubategeeza kiri mu kutegera kwa investor. Abatuuze basiimye RDC w'Obiko Jane Francis Kagaye olw'okugaana omuyindi okubagobaganya. Madamu RDC akoze kyamaanyi nnyo okubeererawo abatuuze boolaba abali wano Namabere. RDC simanyi gwe maama, oli maama oba oli taata, naye baagala basasulwe bulungi okuva ku mitwalo 12 ge baali bafuna basobole okufuna abantu abatuufu we bakola ki we bagenda. Zikwatibwako buki bulungi kubanga entalo we ziri nnyingi. Tulina omwalo ogutuliraanye baguyita Busaana nagwo gulina ekizibu kyekimu. Namuganza agumiza abatuuze n'ategeeza nga bataddewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okukola ku nsonga zino okulaba nga buli ludda lufuna obwenkanya. Buli gwe banaamalirizanga nga bakuwayireke mwikaane nako nga iwe wonna erikola ki mu ngeri ennungi. Alambudde n'ennyumba ya Nakibiru Prosi yamenyebwa bakanyama gye bivuddeko oluva yeesoza akafubo n'abayindi bannannyitaka era omuyindi Akashi Sapo ne Pulida Vugisha abalenzi olw'okwenyigira mu bikolwa ebikyamu. Emmanuel Balukusa yakusakidde Green ku Lwabugere TV.